London Lifestyle nze Segaba Mulushiri. Twongere okusabira Dr. Jose Chameleon kubanga yatwaliddwa mu ddwaliro ne Kasero ng'embeera si nnungi. Ono si gwe kubadde gusoose okubeera nga alwala okutuuka okugenda mu ddwaliro. Tujjukira ne mu mwaka gwa 2023 era atwalibwa mu ddwaliro. Omusajja wattu mu maka ge Esseguku yasigala yekka lwa nsonga yali mukyala we Daniela Atim yagenda mu ggwanga erya Amerika era yagenda n'abaana n'amuleka eno. Kati manaja we Mutima yasobodde okubeera nga ategeeza eggwanga tujja kugenda okuyingira weekend naddala olunaku olw'omukaaga ng'ajja kubeera nga atiredde. Yategeezezza nti newankubadde mukosefukosefu naye tekijja okuba nti embeera gy'alimu ate yeeraliikiriza mugume ajja kubeera nga akomawo. Omukozi wa NTV Linda Dani olunnono naye abantu beebuuza kiki onabadde amaze akabanga katonotono nga takola ku program eya The Beat. Ne beebuuza yalagaba yagenza okukomawo wabanga yali wa kilo nga 8 ndowooza kati omutuno yayinza okubeera alinga mu 6. Ne beebuuza omubiri gwalazeewa. Ono tekitegeeza nti nno yazaalibwa munene era emabegako eri waliyo ebifaananyi ebiraga nti yali mukyala mutonotono naye olw'okuba yagenda okujja mu maaso g'abantu nga si mutono abantu ne bamanya oyo kyekikula kye mukyala mugimu n'ebirala. Naye abantu bagamba omuntu gwe tutegeera era omuntu gwe tumanyi eno si esayizi entuufu gyateekeddwa okubeera nga abeerako. Ffe tumanyi oli Linda Dani omunene. Ono nno mukyala mukozi kubanga DJ ate akola nowa MC naddala ku mikolo egy'amaanyi concerts ez'abayimbi n'ebirala. Kale katulinde tulabe naye nga asofa abantu beebuuza ki ekyamukozeza yeekozeza nga ye oba abadde n'obulamu bw'ayitamu obw'okusoomooza. Kati mu mbeera endala State Minister ey'obugagga eby'omutaka ono nno nga ye Fiona Nyamutolu bwe yabaddeeko awo ku Riot Youth 2024 yategekeddwa ku kanisa eya Robert Kayanja ayina byasobodde okubeera munnange ng'ayogera ku relationship yaabwe wakati we n'omwami we Eddie Kenzo. Bw'ati byasobodde okubeera ng'ayogera. Without the grace of God, it wouldn't have happened. This is a man whom everybody thought in the country and in the world would never marry. But the first day he met me, he told me, I want to marry you. I don't know whether he was such a risk taker that he would just tell somebody he barely knows that he wants to marry them. And confidently, he said, you know, I have never asked any woman to marry me. So how do I explain that to you? I think the same God that ordained it will enable us through for the glory of his name. Wakati n'ebyo ebigambo ekisooka Nyamutolu agambye nti Kenzo ye tebadda mu bineeno mwate kwekwana kiseera kiwanvu n'ebirala. Ye kasi amulaba n'amugamba nti munnange omanyi nti ye njagala kuwasa. Kitegeeza ki? Ebiseera ebyo Nyamutolu yali CMP. Kyakubiri teyali minisita oli yamwagalanga bwali. Kati munnange kiraga nti basobola okubeera nga bakkiriziganya era ebimu ku byongera okubeera nga binyweza obufumbo ne relationships ez'enjawulo. Ye mwana era Katonda munnange n'abawa omukisa ne bazaala omwana waabwe ow'obulenzi. Kali mu mbeera bw'etyo n'agattako ekirala n'agamba nti Kenzo yamugamba kakyaŋŋambaawo sisabanga ku mukazi yenna bufumbo. Maya mwana we, Amal mwana we. Kati kale Maya bisobola okubeera nga byali byakweyiya naye relationship yalimu ey'amaanyi ennyo ya Rema Namakula mwe yazaalira omwana Amal. Kati bano nno baatuukako ekiseera nga babeera bonna mu maka gaabwe eyo Esseguku. Kati mu kubeera bonna era ndowooza Rema gye yava osobola okulaba ng'atambuza obulamu n'agenda ne bbawe kati gw'alina Anza Ssebunya n'okutuuka olunaku olwaleero.
bwe twali mu ntalo zino eno omugenzi Muzaata ng'agambye semyekozo n'ebirala Kenzo yagamba ekituufu nze ne Rema Namakula baatuwa byali bigambo bya Eddy Kenzo era ekyo n'alayira n'agamba ndayira kino na kino Katonda otwala binina n'ebirala baatuwa ekyo yakikubako ebirayiro kati ne Seeka bwagamba okuba nti no yabawoowa naye n'avaayo n'agamba aha nze ebyokuwoowa sikola ki era nga ye Kenzo agamba mahali yawaayo yali mmotoka kusinziira ku busobozi bwe munnange bwe yayina era n'alaga nti omukolo gwaliwo ogw'okuwoowa kati wano bwe twebuuliza oyinza okuwoowa omuntu nga tomusabye bufumbo kyakubiri omuntu osobola okubeera naye nga tomusabye bufumbo wabula nomutandika butandisi kubeera mwenna laavu neekulira awo naye ndi ku kiri eri yagamba baabawoowa kati mumbeera nga bweri era womanyi kizibu nnyo okubeera nga okwana omuntu n'omugamba ebigambo 10 nga byonna bituufu sometimes oyogera ebyo omuntu byasobola okuba nga anyumirwa okuwulira kati akonya mutolo yakatuyiyemu buli muntu wabeera okweyagaliza kulaga nti no yakola ki yasinga kati yasobodde okuba nga ategeeza kisajja yamugamba tasabaawo omuntu yena yina kuki kitegeeza yasooka owokubiri owokusatu n'abalala abaddirira ndowooza byali byakiyaayi nga tasabye bufumbo akubeera twalabakaawo ne Donzera emabega eri yagamba nti yali ayagala kufumbirwa Eddy Kenzo nga nagenda wa Big Eye naye Eddy Kenzo n'amugamba nze ekyamazima nkyalina okwasolinga sinatuusa kuwasa Donzera n'akitegeera nti omusajja munnange ambulidde ekituufu kandabe erikola ki yenkwata awo n'omuwa credit yayogera amazima kati bano abaddako ababiri timu kwetega timu kweyagaliza timu kulemerako byonna biri awo naye mujjukire biseera ebisinga buli muntu akola kimuyisaawo ate buli muntu alina okulaga nti yaliwo ate era buli muntu asaanidde okunyumirwa ekiseera kye bw'aba akifunye kubanga ekyokulabirako gweomuntu ali eyo omuntu gwoyita bebi gwoyita darling ddala muwakasa gwosoose okwagala naye ate tekivaawo omubanga muli mukwano gwammwe eyo mwewaana olwosa omugamba gwe musajja gwekyasinza okwagala mu bulamu bwange naye nga tine gwewaleka wamugamba ekintu kyekimu nti munnange ekyamazima gwabasinga gwe musajja gwenkyasinza okwagala mu bulamu bwange ate naye wonaamuta nga kibaddewo era ne gwonaafuna ojja mugamba ekintu kyekitya kati bwebwe obulamu segaba muli kiti